Kano ke katambi akalaga engeri bus gy'atomedde mu train okusinziira ku mateeka g'eggaali y'omukka yo tetomera wabula gwagitomera olw'ensonga nti yo erina ekkubo lyayo nga lyayo in case nga waddewo akabenje kitegeeza gwakaleese kubanga ogisanze mu kkubo lyayo. Baasi eno gyabaddemu abayizi b'essomero nga babadde bagenda ejjinja okulambula wabula mwene embeera omusango ogamba nti osobola ogusalira omugoba wa baasi eno olw'ensonga nti bwe wekkaanya obulungi akatambi kano kalaga nti omusajja ono eyabadde avuga baasi eno yabadde already akimanyi nti train eri mu kujja tekyamuguddeko bugwe wabula mu bwongo bwe okusinziira ku kibalo oba ku kipimo kye yapimye nga asobola okugiyisa nti enaagenda okusala nga yayiseewo dda kubanga train bw'eneeba enasala oba bw'enaaba enaatuuka oluguudo we lusalira ekuba eŋŋombe ekola alamu bonna ababeera okumpi ne beesega kuba alamu ebeera y'amaanyi oba eŋŋombe eno ebeera y'amaanyi nnyo nga buli omu asobola okugiwulira then ne mulindako naye olwa waasiwaasi abagoba b'ebidduka abamu gwe balina bino bye bivaamu oyina abaana mu baasi naye oyagadde okuwagaanya oyitewo n'okumekkera ng'obulamu bw'abantu obusaanyizzaawo mu ngeri bw'etyo. Akano akabenje kagambibwa okuba nga kaguddewo ku makya ssaawa 12:45 awo wabula kigambibwa omuntu omu ye yafiiriddewo on spot oluvannyuma lw'akabenje kano okutuukawo era ng'abaana abawerako bo baafunye ebisago era nga ambulance zaagezezzaako okutuuka mu budde okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Kaakati obudde buno bwabadde bwa ku makya abantu abasinga amanya nti waliwo omulimu gwagenda okukeera okukola naddala nnyo bano abagoba b'ebidduka naye ate ne yeebaka leeti n'agenda okuzuukuka ku makya ng'olwedde mukoowu nga teyeebase kimala n'atuula ku steering naye ng'obulamu bwasitudde bw'abantu abali mu 10. Kikulu nnyo okwewa akadde akamala n'owummula n'osobola okuzuukuka ku makya ng'oli fresh n'ogenda okukola ekintu ky'ogenda okukola ng'obwongo buli wamu. Sigambye nti bwe kiti bwe kyabadde naye muli ndowooza nti omusajja ono ku misini gy'abadde atwala ne waasiwaasi gwe yabaddeko ojja ssanga nti omulimu guno gwe yabadde agenza okukola oba abaana bano bye yabadde atwala kubanga baasi eno teyabadde ya ssomero alina okuba nti yadde agenda ku droppingayo abaana amale adde mu makubo amalala nti nga yadde tabuukingiddwa lunaku lulamba kubeeraawo. So kati olw'okwagala okufunza obudde kwe kubeerako no waasiwaasi eyavuddemu bino byonna eyo ndowooza yange sigambye nti bwe kiri naye kikulu nnyo okuwa obulamu bw'abantu abalala ekitiibwa n'obeera ku booda manya nti omuntu gw'ovuga aliko abantu abalala waliwo abantu abalala abamulyako oba abantu abalala abamufaako naawe kennyini obulamu bwo bwa mugaso okwagala okukola ebingi mu kaseera akatono ate n'okomekkera ng'obulamu bwo bufiiriddwa si kya mugaso. So kiba kirungi ne weewa akadde akamala ne weetayiminga bulungi n'osobola okukola buli kintu kyonna nga kiri mu budde. Ebadde ndowooza yange byonna ebinaaba bivuddemu eno ensonga nakyo ekyaviiriddeko akabenje kano ekituufu tujja kuba nga tubitegeera.